Muli bawuliriza balungi, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera mu class. Mwebale data, mwebale simu, mwebale buli kimu bannange. Abali e Canada batumirako, mwebale akasimu ako. Abali e Slovenia, oba kati ateyo mwagendayo mutya. Naye bannange mwebalire ddala kwagala mukutu guno. Era bwe ntyo mbasaba mwongere okusubscribinga, mwongere okulikinga. Ekituufu nja kutuuka wala yasabye South Africa yasabye tukola live chats, era nakyo tujja kituukako, tugenda kukola enteekateeka. Live chats ezo zeetaagamu ku kadata akawera ne gadgets kale nneneko kusinziira ku eno gye nnina. Naye kale byonna tujja kubituukako. Tukyali ku nsonga y'okwezuula, tukoze ennaku zaffe 9, tuwandiise ebiroto byaffe. Tumanya tutya? Saagala muggweemu maanyi. Eno process bwe tugitandika tuba tugitandise. Waliwo abantu abagamba nti nze ebintu ebyo byantama tebiggwa, kola kino n'okola kiri tekiggwa. Naye ekyenjagala mmanye kiri bwe kiti. Ogenda kukola ennaku ezo 9. Kiri very likely nti ku lunaku olusooka ojja kumanya ky'oyagala okumanya. Abalala bajja kukimanyira ku lunaku olwokubiri. Abalala bajja kukimanyira ku lunaku olwokusatu. Abalala bajja kukimanyira ku lunaku olw'omwenda. Abalala tebajja kukimanya. Why? Setting yonna ebeera mu ffe munda. Bw'onooyingira ensonga eno ng'obuusabuusa ky'ogenda okukola, it is most likely nti era tojja kufuna ky'oyagala. Omusiraamu akuyita kunwirira. Omuzungu akiyita intention. You must have clear intentions. Ekintu kiyingire ng'omanyi nti what you're going to do, it is you who is going to do it. And at the end of the day, it is you who is going to benefit from it. Kubanga kino kyawukana n'oga nti ogenze ku musawo n'atunula mu mweso gwe n'akubuulira, kyakubuulira tokiyinaako nnyo bukakafu. Kubanga ye yakiraba wali. Naye here is a situation whereby ogenda kumanya otya. Empewo zoogera mu njogera nnyingi, kino kibasomesaako. Empewo zijja kukuleetera ekirooto. Okiroote bulungi nnyo. Olumu kigenda kuba kyanjulukufu nga kirambulukufu nga kirimu n'ebigambo by'otegeera obulungi. Empewo zigenda kukuleetera ekirooto. Olumu nga kirina ku muntu mulala nnyo. Ogambe naloose omukazi simumanyi, n'akola bino n'akola biri, naye nga kirikwata ku ggwe. Era nga gwe wakiroose, amakulu nti kitegeeza kinene nnyo gy'oli. Ogenda kufuna okwolesebwa. Okwolesebwa omuzungu akiyita vision. Obeera wakati w'okwebaka n'okutunula. Tekutera kuwangaala. Kiba kimyanso. Katugeze obadde olina gy'olaga, oyinza okugalamira bw'oti ku buliri, oba nga you're awaiting nti oba baleete breakfast, n'ozibirira bw'oti, n'olaba omuntu ng'emmotoka emukuba papapapa, n'owawamuka. Okuba kwolesebwa. Baba bakulabula nti gy'olaga togenda. Waliwo obuzibu. Kwegamba okwolesebwa kubeera flash. It's visionary. Oluusi kuwanvuwa kisinzira how clean you are. Era nakino ndakina kibasomesa. Ne mbagamba naye, you should learn to be clean. Clean doesn't mean nti yozesa detergent, onyike engoye mu jik, that way. No. Cleaning is about your heart. Be clean in your heart.
Tewali nsonga lwaki owala na gundi, tewali nsonga lwaki gundi omwagaliza ekibi. Kyenjagala mumanye nti what you input kyekifuluma is the output. Action equals to reaction. That law of motion is a fact even in our life. What goes round? Yes, comes round. Kati kyoyagaliza omuntu nga kibi kifundikira kikutuuseeko. Kobenga oyagala, kobenga toyagala. Era kikyabangambisa nti you should be mindful of what you think. Kati cleansing yourself tekitegeeza nti naaba eddagala biki. No, even in your heart. Tewali nsonga lwaki omukyawa. Kituufu mujja wa maama wo. Kituufu kitaawo yamuwasa. Kituufu takwagala. Kituufu alina bye yakola ebitaakusanyusa. Naye gy'okoma obutamwagala, gy'okoma okukaluubiriza obulamu bwo. Why? Buli lw'otomwagala, that is a negative tendency. Negativity esembeza ekizikiza kyoli. Ekizikiza kijja n'emizimu emibi. Emizimu emibi gijja n'ebizibu. So you end up nga weetadde mu njegera empitirivu naye nga gw'ozeetaddemu before nga ye muka kitaawo tannakwagaliza na kibi kyonna. Ayinza n'okuba talina na budde bukulowoozaako. Ayina omusajja, ayina abaana, ayina omulimu, ayina bingi ebyokulowoozaako. Katugenda okwesanga nga enjegere zonna z'olowooza nti ziva gy'ali nga actually ziva mu ggwe munda. So cleansing ourselves means twerongoose. Ekisingako kyalibadde nti ekintu ekitali ffe, ekintu ekitali balo, ekintu ekitali mwana wo, kintu ekitali mukama wo, kintu ekitali mulimu gwo. Tokiwa budde. Obudde bwewe weerowoozeeko, weeyagalize. Think positive, weeyagalize, birungi byeyagalize. Teweebuusabuusa, oli kyoli ate oli omu bwoti mu nsi yonna. Just do it the best way you can. Olabe oba tokifunemu. Toddamu kufaayo. Oba oli akwogerako kyafekitinga ye. Akwogerako. Eyo nsigo gy'asiga gye binaggweeranga naye bamwogerako. Kati gwe oba osaliddwawo. Gwe muleke akwogereko. Ebigambo bimenya eggumba. Muleke akwogereko. Era gwe mulage nti ebyo tebikwatako. Ennaku ezo nali njogera ne sisita wange mulokole. Ne mugamba no, when you're preaching, don't mind people. People will always have negative tendencies. Naye gwe bagambe nti mu ggulu waliyo Katonda ne Sitaani. Sitaani representinga nzikiza, Katonda representinga kitangaala. Kati bwe kiba nga Sitaani asobola okubeera mu ggulu olwo ate ku nsi. Kiba kitegeeza nti negative people will always exist ku nsi kuno. Era nabo babaako. Sitaani tabeera mu ggulu yokka nti gy'alaga naffe eno ku nsi akola ki? Abaayo. Eyo naye topic ejja kuba namba tujja kugyogera kutulabe Sitaani ddala yaani. Nze according to me nja kubabulira Sitaani yaani mu nsi muno. So singa abazungu bwe bakireeta nti bajjajjaffe be ba Sitaani, no? Nze bwabaawo ekintu kye nsobola okutuuma Sitaani gye kiri. Era nga ne mu bantu mwekiri. Era nga n'abantu bennyini gye bali. Naye negatively ffe abalubaale batuyita Sitaani, baana ba Sitaani, baana ba nzikiza. Which is not true. Nze nassenga wange lumu yali yakava mu Amerika eyo najja akola ka hotel awo Empalaawo, ka restaurant. Kati ne batuyita tugenda kutuuza family meeting tugituulize awo on a weekend. Ne ngendayo. Kati bwe natuuka yagamba mwana gwe nga watukyawa nga wabula banaye tolabika wasirika. Nga buli omu ayogera nga bw'awulira mu mutima gwe bwe gumugamba.
naye senga wange yajja n'aŋŋamba nti tondetanga omaze wange tojjanga tondetera sitaani namutunuulira naye mu buvumu obw'ekitalo simanyi gye kyava naye ne mugamba owange senga wali okirowoozezaako nti kasitaani akato kazaalibwa sitaani omukulu ne mugamba bwe mba nga nze sitaani omuto then gwe senga sitaani kati ffenna tuli ba sitaani yasirika n'abeera speechless n'aswaluka naye nga that is a mistendency kituufu sitaani exists in this world giba emyoyo egitali mirungi so you choose ogenda naki ogenda n'emyoyo egy'ekitangaala ogenda n'emyoyo egy'ekizikiza gye bali abantu abaatondebwa nga ba myoyo gya kizikiza era nga bali mu ffe bwe buba nga butonde bwe maidiya tolina ky'osobola kukola mukyusa buba butonde bwe kubanga byonna Katonda at the end of the day ye yabitonda we just learn to live with them era we teach them to be good with time they adopt era ne tuleetera n'okuba nga enzikiza ebalimu tetwaffectinga nze I have very good experience of such people very good ones kubanga I've been with them ne mbateeminga we muli bamuze nja kubalagayo omu bagamba oyo mulaba ye Walumba atambula kaakati bwe tumala okwekirinzinga ne tumanya nti we are clean mu thoughts zaffe mu birowoozo byaffe tweggyamu buli kimu wejjamu okimanyi nti osobola okwejjamu to an extent wejjamu n'ebyo bye bakugamba mbu simanyi muyina ebitambo ewambi byonna n'obyejjamu trash tegeri mu kasasiro n'ogamba oba tubiina oba tetubiina nze now this is me and I want to be me and myself and I so now here I am njaga kumanya who am I oba mukitegeera kakati naku 9 zaffe ziweddeko bw'osisimuka ng'oloose ekiroto nga tokitegedde bulungi fukamira saba bakama bange nsaba kunziriramu obubaka bwe mumpadde sibutegedde bulungi bwe mutuuse ku nsonga bweti nembula saba muginziriremu ensonga eyo ngitegeere buki bulungi bajja gikuddiramu mu birooto ebyo bw'obaawo kyototegedde bulungi Bambi nkubire essimu 075 4 47 45 67 nze nja kukulambululira kyoloose kyekisobola okuba nga kitegeeza era tekirina buzibu mba mulina bye muloose musobola okubipostinga n'okola ka voice mail n'okaweereza ku WhatsApp ne tuba nga tukola ki tukamulungula ne nkubulya nti kati ekyo kitegeeza bwe kiti ne bwe kiti ekyo kitegeeza bwe kiti ne bwe kiti you should do this and this avoid this and this you are granted to do this and this kyonna kyekiri after those 9 days I'm telling you my dear friend ogenda kutambulaositukaawo ofulume ng'ennaku 9 ziweddeko oyanjuluze okwata emmwanyi zaffe eziri ez'amattu nga Bambi asala olukira ekikeesa olw'10 n'oyanjuluza emmwanyi ezo ng'oli bweru n'ogamba nti nnyanjuluze ebyange byonna ebirungi era nga njagala bidde mu kitangaala emikisa gyange gidde mu kitangaala ngirabeko era ngikwateko obulamu bwange budde mu kitangaala ebirungi ebyange byonna bidde mu kitangaala obulungi bwange obwagaana okumanyika budde mu kitangaala ensi ebulabe ekitone kyange bwe kiti ekyagaana okuyitimuka kidde mu kitangaala ensi ekirabe era nkyeyagaliremu era nkyenyumirizeemu omulimu gwange bwe guti ogwagaana okweyanjuluza ngwanjuluza okuva n'olwaleero nguganyirwemu ng'oyanjuluza ebibyo byonna
bw'omala okwanjuluza era okwata emmwanyi 2 n'ozigabula ebuvanjuba n'obeebaza bajjajja olw'akaseera ako ke mubadde mwenna n'okubalaga nti olina essuubi ddene nnyo okuba nti byonna bye mwogedde byonna bye mukkaanyizzaako byonna bigenda kutambula nga bwe mubikkaanyizzaako. Bw'omala n'ogabula ebugwanjuba n'ogabula ebukiikakkono ebukiikaddyo n'ogabula mu bwakiwanuka emmwanyi ezisigaddewo n'ozitwala n'oziteeka mu mazzi g'onaaba. Amazzi ago g'onaaba ng'ova mu lutabaalo olwo osobola okuteekamu ku mata n'ogamba nti gano mata nsaba munte bakama bange neetaaye mu nsi muno nga buli kyenkola kintambulira bulungi. Olwo ennaku zaffe 9 ziweddeko. Obwo buba bweza. Mbabuulira mazima. Tosobola kukola mukolo ogwo n'ogamba nti ojja kusigala kyekimu. Ne bw'onooba totegedde ky'oyagala kutegeera, things will change for the better. Bw'oba oyogera n'empewo, yogera ng'ayogera ne muntu munno kubanga zibaawo awo. There are situations where we have to explain ourselves out. Wennyonnyoleko ogambe bakama bange kino nakikoze lwa bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti. Era singa si kino saali kikoze naye bajjajjange nsaba mumbeererewo. Mumbeereremu bakama bange. Muntaase ebiddirira. Yes. Ani yakugamba nti omuzadde ava mu mwana? Ekikulu kwennyonnyolako. Mukitegedde ndowooza. Kwennyonnyolako. Kwennyonnyolako. Kale nsuubira nti awo olugendo lwaffe olw'okwezuula tuba tutambuza bulungi. Ekiddako awo kuba kukkiriza. Bangi banoonya okwezuula. Bwe bamala okwezuula ate ne bagaana ekyo kye bateekeddwa okubeera. Agamba nedda. Omanyi nti jjajja bwe nakoze omukolo ku lunaku olwokusatu ne ndoota nga ntudde ku kiwundagula. Omugamba ssebe kikyo olina okukola. Ekiki? Nze Reverandi nga ndagula ntya? Nze Father nga ndagula ntya? Mukitegeera oba? Kati nno bo baseeka bagezi. Ye bw'amanya nti bwekityo bwe kiri ng'akola lubaale we ng'amuzimbira akasabo samuweya ng'akwata ku Ani ng'atandika kusoma dduwa. Kati bw'ojja gamba nze seeka gundi nsoma dduwa egoba bino biri. Kati bw'ojja n'akutunulamu n'omunnyonnyolamu awo n'alaba nga ebizibu bya lubaale. N'asooka ajjayo akeeso ke oba n'agenda eyo mu kisenge kati nadda. N'akunnyonnyola ebizibu kwe biva kubanga yaba amaze obbira bwali mu mweso gwa lubaale. N'akugamba naye kaakati tugenda kusomawo dduwa kijja kutereera. Ne musala enkoko ne muleeta akabaani piraawo n'aluma. Nga kiwedde. Bwe biri baddiya. Bwe biri. Owulidde ne bafaaza eriyo abagezi. Abadde tebannalabuka ba Reverandi bano. Babuukabuuka. Baagala kagwirawo wajje omukolere ekyomukoledde yagende naye mbu simanyi azimbe abatabyagalirako ddala. Era bwe bayinsistinga ogenda okuwulira nga kariya munnange egaanye nga bamukwatidde mu bikolobero biki. Naye nga ziba ntalo za nsi eno okuba nti kino ekiti kyalina okutuula mu kirwanagana kino kye yasalawo okutuulamu. Kitegeeza nti buli lwogezaako okulwanyisa ky'oteekeddwa okubeera ogenda kuwangalira mu bulamu bwa kulwanagana. Ng'olwanagana n'ensi eno. Nolidde kubanga bwetyo Katonda bwe yagitonda. Kale tulina okumanya nti bwe tumala okuzuula kye tulina okubeera tukikkirize. Bwe mba nga ndi Reverandi nga nteekeddwa okuva omulaguzi ngenda kukikkiriza. Bwe mala okukkiriza ngenda kusala amagezi nkikoze ntya. Bwe mbeera nze ngenda kugenda ewaffe mu kyalo nzimbeyo essabo lya bajjajja
ekiro kubanga ebiyita ekiro ne kabaka akola ki yeetikka amakulu nti biba byakyama era bwe nnaamala okulizimba ngenda kudda wano ku kyaki era abajjajja nja kubannyonnyola bannaaye nze ndi Reverand naye eri gye mbeera nsisinkana abantu bangi era nsaba bakama bange tugende tukolere eri era mbabuulira nti ofiisi ya Reverand egenda kubeera bize kubanga abantu bajja kujjanga mu ofiisi omwo mbalagule sijja kussaawo mweso nja kwogera nabo bwe kibanga ddala kiri mu buzaale kati nga bw'olaba nze bwendi njogera naawe nenkumanya na buli kimu seetaaga nti ate mweso nti ate kino era n'oyo Reverand wajja okubeera kati mwe mujja kuwoza Reverand gundi akola nze ngenda wa Reverand biki naye nga that is the background my dear eyo jjajja kyakola ki kyakozesa mu bwa Reverand bwe okubeera nti ye akola ba Reverand abalabi batasobola kukola kubanga he's different ate yeezuula nti bw'atuula awo mu ofiisi ye bw'ojja n'omunyumiza ebizibu byo amagezi g'abakuwadde gagenda kukolera ate bw'akukwatako n'akusabira kyakusabidde kigenda kutuukirira not because Yesu akola no lwakuba nti yeezuula nti mu ye mulimu obusobozi obwo n'atereza ekkubo eryo eri obusobozi gye buva mulimu gwe ne gusigala nga gutambula bulungi n'omuwulira nti father naye agaba eddagala egganda simanyi father Anatoli simanyi father bw'atyo n'ogamba yii naye kiki bwe kityo yeezuula era nakkiriza n'anoonya bw'atambula nakyo n'amanya nti ddagala gganda nti sigenda kwambala lubugo nakifundikwa nti ngende ku ttale nnoga eddagala no naye bajjajja nsaba mukkiriza okusinziira ku mulimu gwe nasomerera gwenkola kubanga guli bakola mulimu yadde bagamba nti buweereza biki naye nga bafuna emisaala kati nja genda eddagala nja kulinoga jjajja nti ye nja kulifumba nti era abantu nja kulibawa nti ye naye munzikirize na guno omulimu sigale nga ngukola nti kale tukukkiriza nti nga mwe bakatoliki mwesomba ewa father gundi naye nga that is it yeeyo basic ndowooza tukkaanyiza kati gwe beeraawo ng'oli mulamuzi naye nga weemanyi omulamuzi nga yazaalibwa mulamuzi bw'asoma obulamuzi bw'atuula mu ntebe ye ey'obulamuzi ne bw'otomubuulira kyabaddewo gwe gusinga abaamumanyi amakulu nti bw'omala okwezuula n'otambulira mu ekyo kye weezuddemu kyonna ky'okola kiba kikwanguyira era buli kyonna ky'okola kigenda butereevu ku lw'omuwo kiba kitegeeza ate omulembe oguddako ogenda kudda ng'oli wa mutawaana nnyo mu ekyo ky'okola kubanga wakikola okikoze ate ogenda kuddamu okikole kale bannaaye mulayikinge omukutu gwaffe musubscribinge Nalubale the Divine tutambulire wamu tusobole okutuukiriza